This man. Naye n'omuganda bwe yatuukira okukanyuma n'akayita akanyama yakalaba ennyama yasukkirira. naye abafumbi ki esente ze tubawasirya ebintu bye mutuwa n'agamba kiro z'omuceere 10 zijja kgendamu kiro z'ennyama 5 bannange ng'obula genda obuza abagenyi wafunye ku kifi ky'ennyama mu piraawo. Kati kino kiwulirize, ennyama world wide erina ebikemo tobimanyi. Nze nga sinajja kuteefayo nina ekikamba gye nali nkolamu department yaffe neewangula bwewangula ne batuwa ente. Abakulu abaaweebwa ente bagamba baagoba ente neesuula embiriizi neesuula ebibumba neesuula omutima neesuula ebisambi. Ate nga bambi omusajja ayogera ng'olaba bwa kitiibwa nga tosala kuwakana bana bakuba ebikalu. Tobanza ebikalu ebikalu nze ebizibu byenda bidde mu bantu b'ebikalu. Twabuuza omusajja ku bikalu ate batera okugattako gaalubindi. Kugambe tubuuza omusajja nga tetulabe ku mbiriizi n'agamba mayolo mwayogera nga alina ekirimi. Mwatabiikiriza omwo oluzungu omumanyi nti yadduse n'eziruzinga. nawe olugambo luno naye akwatibwa mangu. Emboozi yadde mbadde sigimanyi aye kati onyonyola nga abimanyi anti olumu atayogera nga ayina eki agamumanye. So ennyama world wide erina ekyoyoyo kyekuteekamu. Kati nze asasudde abafumbi jjukira batera fumbiro eyo efumbira waabwe ne baleeta self service. Nkoze ntyo okukuuma ennyama yange. Kati abo kye twabakolera mu family, buli family erinamu baaba omukambwe. Kati ffe tubakwasa baabalobina yabeera ku mulyango gw'ennyama era akubuuza osala kiro mmeka oteekateeka zikozesa otya. Nyinyimba nagamba nti nze nkusasula. Naye kati ate kyenjagala kwono oyo asena bw'aba maama wo amanyi kulayini omwana we alina okujja era buli ajja kutunula mu face. Ekyo kye bayita eyeeterekera. Era oba oli awo ngo olaba gwe abadde asena wano ate ng'asena wali. Poza akasemeyo nga tuva ku byokulya njagala okubuuza ku bakyala abatufumbira emmere. Bannaye mukendeeze ku busungu. Omukazi omuteekerawo essowaani akwongereko ng'omukazi mukambwe ng'oyinza okulowooza gwasibyeko gavumenti eno emunyiiza. Nomugamba mama Dennis akunyongera ku mukyalo weeyongereyo bannaye bantu bali ku layini mweyongereyo. Twena mwe mwagala nnyo okulya musaanamu obukambwe. Zuli Smart Services abakafulu mu kulongoosa mu kuyonja mu kukuuta mu kufu